them differently. Okuva gavumenti ya Uganda lwe yayise etteeka erikugira ebisiyaga mu ggwanga mu mwezi ogwokutaano, nnyingi ku nsi z'abazungu omuze guno gye batagulabamu kabi zize zisibira abamu ku bakulu mu gavumenti ekikookolo abaawoma omutwe mu tteeka lino. Wiiki eno eggwanga lya Amerika liriko abakulu okuva mu Uganda bye lyataddeko envumbo obutaddayo kulinnya mu ggwanga lyabwe nga balangibwa okulinnyirira eddembe lya bannayuganda okuli n'abasiyazi. Ku Lwokutaano ng'omukulembeze w'eggwanga yeetaba ku mukolo gw'okusabira eggwanga mu maka g'obukulembeze, yasekeredde abo abalowooza nti ye yeeguya nnyo okugenda mu ggwanga lya Amerika. Some of the foreigners are making a lot of wasting their time. They try to put pressure on us. Pressure, if you don't do this, we shall not allow you to go to America. I don't want to go to America. I go to America as a favor to the Americans that I've come to visit you. Because here, what am I lacking here? Here, how can I okwegomba kugenda America to do what? Eh? This is the most comfortable place on earth. Museveni agamba nti akamanyiro okuva mawanga agabasibako ebisiyaga kavudde kubanga abantu balowooza nti balina kubeerawo lwa kwewola. All that arrogance of the foreign countries is because of not listening to the sermon of the preacher of today. Because if we don't use our talents fully, then we go into all those problems of begging, of borrowing, of that. This way it all starts. Let's use our talents fully. As the Bible says, we shall be lenders, not borrowers. That's what it says. Museveni agumiza bannayuganda nti ebyenfuna by'eggwanga bigenda bikula era nga bitambula bulungi. Self-sufficiency. We have the capacity. We don't lack anything. The economy is growing now. It's growing very well. Inflation, in spite of the problems which are still there, in spite of the corruption which is still there, but the economy is growing very well. Ono agamba nti bagenda kukolagana na muntu yenna atawa kitiibwa ggwanga lya Uganda. If they don't, anybody who doesn't want to respect our sovereignty, tumusabira bye-bye. Mu kiseera kino etteeka ku bisiyaga lyongedde okuleetawo ebirowoozo eby'enjawulo okuva mu bannayuganda nga waliwo abawagira etteeka lino kyokka nga bataliwagira baddukira dda mu kkooti nga baagala lisazibwemu.